tuendelea tusaba Allah atuwa bulungi fi dunya wal akhirah. Nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Quran al-Karim. Tetugaana kubeera nga tusharinga misomo gino egya Quran na kubeera nga tusubscribinga, okubeera nga naffe tuddamu amaanyi okubeera nga tubasomesa biidhnillahi tabaraka wa taala, n'okubeera nga muyige twefeeko. Bw'otayige Qur'ani teri umma egenda kujja ate yige Qur'ani. Fe umma ya Qur'ani fe abateekeddwa okubeera nga tugiyiga, so tubeere nga tugiyiga. Allah tagenda kuleeta umma ndala ya Qur'ani. Gwe olina obuvunaanyizibwa obw'okukwata Qur'ani n'okugisoma nga ogisoma mu butuufu bwayo. Nabwekityo nga tugenda maaso n'okubeera nga tunuulira ku mateeka agafuga ensoma ya Qur'ani entuufu biidhnillahi tabaraka wa taala, nga tuli ku mulyango gwa nuuni, amateeka agafuga nuuni saakina ne tanwini. Ng'era ku mulundi ogwayita twatunuulira ku izhaaru, etteeka erisooka butya bw'ensoma nuuni saakina ne tanwini, nga etteeka eryo lyeyitibwa al izhaaru. Olwaleero biidhnillah tugenda kubeera nga tunuulira ku tteeka eryokubiri, etteeka eryokubiri erifuga ensoma ya nuuni saakina ne tanwin nga libayita al idgham. Tujja kusaayo nnyo obwongo kubanga al idgham nzibu mukko, yeetagisa kugamba si nzibu wabula erimu ebintu bingi ebyetagisa okubeera nga tutunuulira n'obwegendereza nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Al idgham kyebayita al idgham mu lulimi oluwarabu, Abarabu kyebayitanga kyebakozesanga al idgham kubanga buli we tugamba ekigambo nti loghatan kiba kitegeeza nti Abarabu as a language Abarabu bakikozesanga nga tebannabana mateeka ga tajwidi kujja, kuba mateeka ga tajwidi gasangawo oluwarabu lwo lwaliwo oba ntegereka. Naye Abarabu ekigambo ekyo idgham bakikozesanga batya mu lulimi lwabwe olwa bulijjo? Bakikozesanga al idkhalu. Bategeezanga ekigambo, bwe bayogeranga ekigambo al idgham baali bategeezanga al idkhalu, okuyingiza ekintu mu kintu ekirala. Al idkhalu, okuyingiza ekintu ekimu mu kirala, oba ntegereka. Ma'khudhu min qawli al-arabi, ng'era bakijja mu kigambo kyabwe ekyo kugamba bayogeranga Abawarabu mu bigambo byabwe ti adghamtu al-lajama fi fami al-farasi. Ntadde oba nyingiza bayingizanga ekintu kino kyebateeka kyebasiba ku nfalaasi, ku mumwa gw'enfalaasi. Bayingizanga kyebasiba ku mumwa gw'enfalaasi ne bakiyingiza mu mumwa gw'enfalaasi, oba ntegereka. Kwegamba kyebategeezanga idgham kwalinga kuyingiza, ng'era bw'onaakwata essowaani oba n'okwata ejjiiko n'ogiyingiza mathalan mu kikopo, oba n'okwata olugoye n'oluyingiza mu nsawo, oba ntegereka. Oba n'okwata ssente n'oziyingiza mu nsawo, n'okwata ssente n'oziyingiza mu nsawo, n'okwata ekintu n'okiyingiza mu kintu ekirala, kyetuyita al idghamu. Kyetuyita al idgham, okuyingiza. Huwa al idkhal, okuyingiza ekintu mu kirala. Era ndowooza oli ekigambo idkhal yani ad-dukhul, okuyingira. Obadde bweru n'oyingira mu nnyumba, kitegeeza oyingidde mu nnyumba, oba ntegereka. Wasilahan, ate basomi baffe aba Qur'ani ab'ebitiibwa, ekigambo idgham bagamba nti isaalu harfin saakinin biharfin mutaharrikin bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddadatan kathani yartafi'u al-makhraju anhuma irtifa'atan wahida. Allah kyebayita idgham mu basomi ba Qur'an oba mu misomo egifuga ensoma ya Qur'an, isaalu harfin saakin, kwe kubeera ng'oyingiza ennyukuta eya sukunu, kyebayita idgham okuboleza, kwe kubeera ng'okwata ennyukuta eya sukunu. Olaba yino ennyukuta ya sukunu ngikutte, n'ogiyingiza biharfin mutaharrikin, mu nnyukuta ey'empeerezi. Kwekwata ennyukuta eya sukunu n'ogiyingiza mu nnyukuta ey'empeerezi, either ya fatha, kasra, dhamma.
bihaythu yasirani harfan wahid neziryoka zifuuka ennyukuta ezo ezibadde ebbiri, eno eya sukunu neeno empeerere. Oddidde eya sukunu n'ogiyingiza mu mpeerere, nezibeera nga ezo ennyukuta ebbiri eno gy'oyingiza mu eri empeerere nezibeera nga efuuka ennyukuta harfan wahidi, zifuuka ennyukuta emu kuba zibadde ebbiri, eya sukunu n'empeerere, nebeera nga efuuka ennyukuta emu oba zifuuka ennyukuta emu mushaddadan nga za shadda kathani ng'eringa ennyukuta eno ey'okubiri. Daqiiqa tuteye ebirowoozo biidhnillah tujja kitegeera. Kye bayita idgham kwe kukwata ennyukuta eya sukunu n'ogiyingiza mu nnyukuta ey'empeerezi nezifuuka ennyukuta emu, ng'ennyukuta ey'emu ya shadda ate nga yeey'okubiri. Nezifuuka ennyukuta emu eya shadda nga naye mu y'okubiri eno gy'oyingizaamu gy'oyingizaamu oba eyingirizibwamu. Kugamba eri katuleete ekyokulabirako ekigenda okujjayo bulungi ekigambo kyaffe kitogererako. Osobola okuba nga osoma mathalan khayran yara oba kanete example enyangu eya nuuni min maali, ekigambo kiri min maali. Min ye nuuni saakina, kwe kwata nuuni saakina oba kwata ennyukuta eya sukunu, ennyukuta eno eya sukunu n'ogiyingiza mu nnyukuta ey'empeerezi. Katugambe nti kati eno sukunu, eno esukunu tugiyingiza, kati eno ennyukuta ey'empeerezi tugiyingiza mu nnyukuta ey'empeerezi. Ennyukuta eno ezibadde ennyukuta ebbiri neefuuka ennyukuta emu, naye ng'ennyukuta ey'emu efunye amaanyi ya shadda, era ng'ennyukuta ey'emu yeno ey'okubiri eyingirizibwamu tanwiini, ey'okubiri gye tusoma. Oba mukategedde bulungi? Yartafi'u al-makhraju anha irtifaa'atan wahida, era nga bwe tuba tusoma ennyukuta ezebbiri tusoma ennyukuta emu. Kwegamba tusoma obufulumiro bumu, tetusoma bufulumiro bwa mirundi ebiri, nti tulina okusoma obufulumiro bw'eno ennyukuta gye tuyingizaamu n'eri eyingirizibwamu n'eno gye tuyingizaamu, nti zombi tulina ozoogera. Twogera obufulumiro bwa mulundi gumu obw'eri ennyukuta eya shadda. Allah tukategedde bulungi. Kye bayita idghaamun kwe kwata ennyukuta eya sukunu n'ogiyingiza mu nnyukuta ey'empeerezi, ennyukuta ezo neefuuka ennyukuta emu nga ya shadda, ng'ate yeey'okubiri eri eyingirizibwamu. Oba tegereka kati ekigambo min maali, min oddira nuuni eya sukunu min n'ogiyingiza mu nnyukuta ma eya mimu ey'empeerezi neefuuka ennyukuta emu mimma olya mimma ng'ewalinga ewatali na tanwiini khalis, ng'oyinza ogamba tewabadde na nuuni, ng'oyinza olowooza tewabadde na nuuni, neefuuka ennyukuta emu nga ya mimu nga ya shadda. Oba tegereka kye bayita. Era nga oba oyatula mu bufulumiro oyatula omulundi gumu mimma, tosooka kuleeta ate bufulumiro bwa nuuni, oyogera obufulumiro gumu mimma ala tuul, mimma. Oba ntegereka ekyo kye bayita idgham. Tayib, hurufuhu ennyukuta za idgham sittatun ahrufin majmu'atun fi kalimatin yarmuluna. Ziri ennyukuta mukaaga, ennyukuta mukaaga eza idgham ziri ennyukuta mukaaga. Kugamba ennyukuta ezireetera okubeera nga nuuni saakina oba tanwiini tujibuliza ziteekeddwa okubeera nga ziri nnyukuta emu ku nnyukuta omukaaga. Oba ntegereka zikuŋŋaanira mu kigambo yarmuluuna. الرمل هو فوق المشي ودون العدو والطائر. Anyway, ekigambo yarmuluna yaa'u, raa'u, miimu, laam, waaw ne nuun.
ya'u ra'u mim lam waw ne nun oba tegereka ekigambo yaumuluna na Sheikh agamba nti wa huwa qismani idgham alimu emiteeko ebiri idghamun bi ghunna wa idghamun bila ghunna idgham alimu emiteeko ebiri idgham eyekinyindwa okubuliza ng'olekawo ekinyindwa oba okubuliza n'otateekawo kinyindwa oba tegereka nga idghamu bi ghunna okubuliza ng'oteekawo ekinyindwa wadhalika fi arba'ati ahrufin ekyo kiri mu nnyukuta okikolera mu nnyukuta nnya yajma'uha kalimatu yanmu zikuŋŋaanira ennyukuta ezennya mu kagambo akagamba yanmu ya'u nuni mimu waawu nuni sakina oba tanwin senga esinkanemu ku nnyukuta ennya eitha nesinkana ya'u oba nuni oba mimu oba waawu oteekawo okubuliza obuliza nuni sakina oba tanwini ng'olekawo ekinyindwa oba tegereka na ekyokulabirako bigambo nga yaqulun ola nuni eze eya sukun esinkanye ya tuteekawo tubuliza nuni eno tugibuliza muki mu ya ne tuteekawo ekinyindwa yaqulun khayran yara min waliyyin wala waq min mali qawlun ma'rufu oba tegereka na akokwegendereza nga tunagenda maaso abamu balina endowooza egamba nti idghamu bi ghunna idghamu eyekinyindwa yeyitibwa idghamu naqis ekyo kikyamu tujja kiraba mu maaso gye tujja insha Allah tayib tugambe idghamu eyawulwamu emiteeko ebiri ye idgham eyekinyindwa ne idgham etali mu kinyindwa dilwenkola idgham dilwenkola okubuliza okwekinyindwa senga maaso ga nuni sakina tanwini wajjawo emu ku nnyukuta ennya ezikuŋŋaanira mu kigambo yanmu ya'u mim nun waaw tayib wa shartuhu akalombolombo akaleetera okuba akalombolombo kenkozesa oba akaleetera okubeera nga nzikirizibwa okukola ekyo kyenjogedde ekya idgham mwemu ku nnyukuta ezennya ng'ateekawo ekinyindwa kalombolombo ki ayakuna fi kalimataini biteekeddwa okuba nga biri bigambo bibiri lino ekola idgham eyekinyindwa mu nnyukuta yanmu ennya biteekeddwa okuba nga bizza ebigambo bibiri kyendabagambye nti museeyo ebirowoozo musomo guno فإن اجتمعت النون الساكنة مع أحد هذه الأحرف في كلمة واحدة وجب الإظهار سينغا النون الساكنة كقولوا كانوا سينغا النون الساكنة ejjanebera mu kigambo kyekimu nemu ku nnyukuta zino ennya zetugambye yanmu oteekeddwa okukola izhaaru oba tukola idgham tugambye idgham oteekeddwa gikola ddi senga bibeera bigambo bibiri wabula senga kiba kigambo kimu nga mwemuze nuni sakina mwemuze nemu ku nnyukuta ziri ennya yanmu awo nkola izhaaru nga bwolaba mu bigambo addunya sikirizibwa gamba addunya lwaki njolesa nenga addunya olw'ensonga yes nuni eze ya sukunu emaso waliyo ya'u osobola okirabanga idgham naye biri mu kigambo kimu kasitabeera mu kigambo kimu awo mba njolesa sikola idgham ejjeddi senga bibeera bigambo bibiri min mali qawlun ma'rufu khayran yara nga bigambo biteekeddwa okubeera bibiri oba ntegereka wabula kibeera kigambo kimu nga mwemuli nuni sakina mwemuli n'ennyukuta eya idgham awo nkola ntya awo nkola izhaaru nga mu bigambo nga addunya bunyana
qinwanun swinwanun. Ad-dunya mu kigambo nga ad-dunya oba ntegereka mu kigambo nga bunyanan mu suratu kahfi ekigambo bunyan mu surati kahfi aya ya 21 mu surati swaffati aya ya 97 ne mu surati swaffi aya ya 3 ne mu surati tauba aya ya 10 mu bifo ebyo bunyanuhum bunyana bunyana awo mba nkola ntya awo mba nteekeddwa okubeera nga njolesa oba ntegereka ng'era n'ekigambo qinwanu mu suratu an'am aya y'emmeka qinwanu suratu an'am aya y'e9 oba ntegereka n'era n'ekigambo swinwanu mu surati ra'di aya ey'okuna mba nteekeddwa okubeera nga nkola ki nga njolesa. Lwaki njolesa? Olw'ensonga nti nyukuta ya nuni sakina ezze oba nuni tanwin nuni sakina ezze ate ngeri mu kigambo kyekimu mwe muli n'ennyukuta mu maaso gaayo eya idgham. Awo nkola ki? Nkola izhaaru. Lwaki? lialla yaltabisa alma'na waqad waqa'a fi dhalika fi alquran. Tayyib, lialla yaltabisa alma'na, olw'ensonga nti amakulu galeme kubeera nga gakyuka oba ntegereka. Bwe nagamba nti addun mbanga ategeeza nti dun kiri kyokka ne ya eri yokka. Bun netekawo yani senga nkola idgham mu nnyukuta ya nuni sakina mu nnyukuta ya nuni sakina ngeri mu kigambo kyekimu n'ennyukuta ya idgham nze netekabo ekinyirwa nenkola idgham. Lwaki eba nsobi? Ereetera okubeera nga amakulu gafa ag'ekigambo. Kiba kitegeeza nti ekigambo kyawudde. Adun ya bun ya qin wa obanga agamba nti ebigambo bibiri biyinza okuba bwe bityo. Kati okwagala okugjawo obuzibu obwo kwe kubeera nga tukola izhaaru tuga ad-dunya bunyana qinwan nga twolesa. Mbategereka ويستثنى من الإدغام بغنة لحفص من طريق الشاطبية ياسين والقرآن. إلى ekigambo ekirala kwegamba idgham endala gye tutasoma ekigambo ekirala kye tutakoleramu idgham ekigambo ekirala nakyo tukinotinge. Ekigambo ekirala kye tutakolamu idgham oba ebigambo ebirala bye tutakolamu idgham mu nsoma ya Imam Hafsi newankubadde ng'ebigambo bizze bibiri tuseyo ebirowoozo. Waliwo ebigambo byesikkirizibwa kukoleramu idgham nga sikola idgham mu nsoma ya Imam Hafsi gye tusomeramu nsoma ya Imam Hafsi newankubadde nga bigambo bizze bibiri amakulu newankubadde nga nuuni ezze mu kigambo kyayo nesinka ne mu kunyukuta ya idgham mu kigambo ekyayo ng'era still sikola idgham nga nkola izhaaru. Nabyo tulina okubinootinga bye bino wammanga omuntu senga aba ayunga yasin wal qur'anil hakim asoma suratu yasin nayunga ebigambo ebyo bibiri yasin wal qur'an. Imam Hafsi asoma izhaaru tasoma idgham. Tokkirizibwa gamba oba oyunga yasin wal qur'an yasin wa la oga yasin wal qur'ani okola ki? Oyolesa kakulu. Tayi ekigambo ekirala era mwenkola izhaaru mu nsoma ya Imamu Hafsi senga mba nyunga ekigambo nun wal qalami mu suratul qalami nun wal qalami wa masturun ngamba nun wal qalami sikirizibwa kuteekawo kinyindwa kola idgham ninga nuwa oba ntegereke. Imam Hafsi asoma bil izhaaru ayolesa oba ntegereka. طيب شيخ أقامت ويستثنى من قاعدة اجتماع المدغم والمدغم فيهم في كلمة واحد
هجاء طاسيم ميم فاتحة الشعراء والقصص فقد قرأها حفص بإدغام النون الساكنة في الميم من ميم. إذن مبينا إمام حفص ekigambo mwakkirizibwa okubeera nga akola idgham naye nga ate ekigambo kiri kimu. Nabagambye omusomo guno gwetaaga okuwa obudde osobola okuguddamu n'okuwuliriza ojja kutegeera biiznillah. Imam Hafsi ekigambo mwakkirizibwa okubeera nga akola idgham naye nga ekigambo ekyo kiri kimu. Mujjukire twagambye nti tetukkirizibwa akola idgham ng'ekigambo kiri kimu. Amakulu ekigambo kye kimu mwe muli nuni sakina mwe muli n'ennyukuta ya idgham tetukkirizibwa akola idgham nga bwe twalabye ad-dunya bunyan. Naye eyo qaida oba ekyo kitwayogedde Imam Hafs akyawukanako mu bigambo bibiri. Amakulu n'akola idgham kyokka ng'ekigambo kiri kimu. D ku ntandikwa ya surati Shuara ne suratu Al-Qasas mu kigambo tasim mim kubanga tasin kigambo kiri kyokka. Bakigatta ekigambo ekyo nyukuta hurufu al-muqatta kigambo kiri kimu. Bw'oba tunuulidde engeri gye bawandiikamu tasin mim nyukuta ngatte oba ategereka. Naye Imam Hafsi waba asoma ekigambo ekyo akola idgham tasimmi tagamba tasin mim nga abasomi abamu musoma za Qur'an. Tayib kitegeedde bulungi ontandikwa suratul Qasas n'entandikwa ya surati Ash-Shu'ara tasimmi. Tayib tumaze okulaba ebigambo Imam Hafsi akola di idgham. Twasose ntugamba akola idgham ng'erimu ekinyindwa senga mu maaso gaayo wajjayo emu ku nnyukuta ennya ezikuŋŋaanira mu kigambo yanmu. Ne tugamba naye ekyo kiteekeddwa kuba mu bigambo bibiri. Biteekeddwa okuba nga bigambo bibiri. Wabula bwe kibanga ekigambo kiri kimu nga mwe muli nuuni saakina nga mwe muli n'ennyukuta ya idgham awo tukola izhaaru okuggyako mu bigambo bino bibiri ku ntandikwa ya surati Al-Qasas n'entandikwa ya surati Shuara tasimmi akola idgham oba ntegereka. Tayib era ne mu kigambo oba ne mu bigambo ebibiri waliwo watakolera idgham n'akola izhaaru di senga abayunga entandikwa ya yasin n'ekigambo ekiddako wal-Qur'an akola izhaaru. Era bwera ne mu kigambo ekirala senga abayunga entandikwa ya nun wal qalami era akola izhaaru. Bikulu okubeera nga tubitegeera. Wego omuteeko gwa idgham bi ghunna tugumaze oba ntegereka. Tayib tusigazza omuteeko gwa idgham bi ghayri ghunna. Idgham bi ghayri ghunna idgham nga temuli ghunna either bi ghayri ghunna oba bila ghunna. Idgham nga temuli kinyindwa. وفيه تدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء إدغاما كاملا بغير غنة. تبرز النكتة يا نون الساكنة نتنوين من نكتة زنبري لام نرى وبعد ذلك nayo okubuliza okwo nga kamilatan kujjuvu nga temuli kinyindwa. Tubuliza ennyukuta ya nuuni sakina ne tanwini mu laamu ne raa'u okubuliza okujjuvu okutalekaawo kinyindwa oba ntegereka. Wadhalika nahu ekyokulabirako milladunhu milla toga milla totekawo kinyindwa milla hudan lilmuttaqin min rizqi toga min rizqi la min rizqi oba ntegereka la raufur rahim. شيخنا قام وأما بقاء الغنة معهما فهو من طرق الحفص في الطيبة النشر لا من طريق الشاطبية المشهور. وبروك تكوي تنينوا نصما من لدنه وما هدى للمتقين وما من رزق وتكوي تنينوا إن سما يس يا حفصي na isimu kuboli ya Shatibiya lino lye tusomera mu fere tumanyiddemu eri oba okozesezze kuba eddala
ng'osoma soma yemu ya hafsi naye ng'okozesezze ekkuba eddala mw'ogisomera ekkuba eryo nga baliyita at-tayyiba an-nashri oba ntegereka wabula fene ensoma yaffe ey'obulijjo tukozesa kkubo lya Imaamu ash-Shatibiya mu nkubo eryo erya Imaamu Shatibiya bwe tuba tusoma tukola ki tetulekaawo kinnyindwa tubeera nga tubuliza olubuliza olwawamu olutalekaawo kinnyindwa. ويستثنى من الإدغام بغير غنة لحفص من طريق الشاطبية من راق بسبب السكت على النون إذ إن السكت يمنع ملاقاة النون بالراء وبالتالي امتنع الإدغام. naye waliwo atakirizibwa kukola idgham newankubadde nga maaso ga nuni sakina ne tanwini wazzeeyo laamu warra di singa bagenda kuyimirira ku nnyukuta eya nuni. ekyokulabirako mu nsoma ya Imaamu Hafsi era nga tukozesa ekkubo lya Shatibiya mu surati al-Qiyama aya ya 27 Allah mwagambira waqiila man raaq kuba wabeerawo sakiti oba osirikamu kaseera akatini ne weeyongera ku kigambo waqiila man. kati okusirikamu okwo kulemesa idgham kulemesa okubeera nga obuliza oba ntegereka oba osoma ensoma ya Imaamu Hafs mu suratul Qiyama aya ya 27 ku aya egamba waqiila man raaq waqiila man olina okwolesa nuuni newankubadde maaso gaayo waliyo ra. lwaki? olw'ensonga mba ngenda kuyimirira ku nuuni eyo akaseera oba ngenda kusirikako ngenda kukola kye bayita sakiti kusirikako akaseera ako kensirikidde ku nuuni eyo ke kalemesa okubeera nga nkola idgham. sikkirizibwa kubeera nga nsirika ate nenkola idgham yoba oyinza kikola otya kiba kizibu. so nsirikira ku nuuni eyo akaseera akatini then emmala nensoma ra nga sikoze idgham ningamba atya waqiila man raaq. tukategerekesa bulungi tayib. ويستثنى من تشرب بنونجي وقيل من راق. طيب سبب الادغام songa cheleta idgham kuba izharu musomo gwafogwa kulembera twagamba ndoza wati twakinnyonnyola ensonga ereta izharu kubanga ennyukuta z'omuddokoli ziri wala nnyo n'ennuuni bagamba ennyukuta ya nuuni as-sakina ne tanwini obufulumiro bwayo buli wala nnyo n'obufulumiro bw'omuddokoli kyekireetera okubeera nga twolesa mu nnyukuta ziri eza izhamu. wabula ate ensonga kyetuleetera okubeera nga tubuliza ensonga zino mwammanga eitha atamathulu ma nuuni okubeera nga nuuni esinkanye nuuni awo ensonga nuuni eya sukuni senga eba esinkanye nuuni nsonga ki ereetera idgham nuuni eya sukuni wesinkana nuuni ensonga bagiyita atamathulu kubeera nga zifaanagana nuuni sakina efaanagana ne nuuni ey'empeerezi kati tuba tulina okubeera nga tubuliza eya sakina mu y'empeerezi ekyo tuyita atamathulu kubanga ennyukuta ezo zifaanagana mu bufulumiro ne mu bitendo. oba attaqarubu okubeera nga zeeriraanaganye ma baaqi lhuruf ennyukuta ezisigadde zonna eza idgham. lwaki tubeera nga tubuliza nuuni sakina eyo mu nnyukuta ezo ezisigadde ng'ogyeko nuuni ensonga eri taqarubu nti zeeriraanaganye mu bufulumiro oba ntegereka wabula yo ennyukuta ya nuuni ku nuuni ezo zifaanagana ensonga etuleetera okubeera nga tugibuliza yakubeera nga ennyukuta ezo zifaanagana zezimu wabula ennyukuta ezisigadde yau nuuni yau waawu miimu laamu raawu nsonga ki kubeera nga zeeriraanaganye mu bufulumiro zeeri kumpi mu bufulumiro wamu n'ebimu ku bitendo. tayib nga tumaliriza omusomo gwaffe ndowooza guwanvuyeemu omusomo guwanvuyeemuko naye katumalirizeyo insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala. sababu anwa'u al-idgham min haythu al-kamal wan-nuqsan. emiteeko gya idgham mu mbeera y'okubeera nga tumalayo okubuliza ekyo tugambe emiteeko gy'okubuliza mu mbeera y'okubeera nga tumalayo okubuliza oba okubeera nga tukukendeeza amakulu. emiteeko mu mbeera y'okubeera nga tukola okubuliza
okujjuvu oba okubuliza okw'ekitundu. Tulina miteeko ebiri. Waliwo gwe bayita idghamul kamil, okubuliza okujjuvu. Okubuliza okujjuvu al-kamil. Wa fihi yasqutu al-mudgham fi al-mudgham fihi dhatan wa sifatan wa yakunu ma'a ahrufin narmul fi ahrufi narmul. Waliwo idgham gye tuyita idghamu kamil, idghamu ebuna. Nga idghamu eyo tuba tugenda kubuliza ennyukuta eri eya nuuni sakina mu nnyukuta emu kweyo ennyukuta gye tubulizaamu. Olubulizo olwawamu olutalekaawo buufu bwa nuuni yonna wadde ekitendo nkaddemu gye tuyita idghamu kamil, kwe kubuliza nnyukuta ya nuuni sakina oba tanwini olubulizo olutagirekera kitendo kyonna kiraga nti ebaddewo. Wa yakunu ma ahrufi au ennyukuta ezina idghamu eyo kamili y'ennyukuta ya ezikunganya mu kigambo narmul, nun, ra'u, mimu, lam. Senga nuuni sakina ne tanwini zijja ng'emmaaso gaayo waliyo nuuni, ra'u, mimu, emu ku nnyukuta zino nuuni, ra'u, mimu oba lam, tukola idghamun kamilun. Idghamu eyaki etalekaawo idghamu etalekaawo obuufu bwa nuuni sakina ne tanwini. Awo nno watawaanya abantu bangi. Oli ayinza okugamba Sheikh, bwe mba nsoma nuuni nga nuuni eya sukunu esinkanye nuuni nteekawo ekinnyindwa. Ekinnyindwa ekyo si kyekiraga nti nuuni esigaddewoko. Ate lwaki tugamba nti waliwo idghamu kamili? Kugamba ya Sayyidi shuf. Labayo. Ekinnyindwa ekisigalawo ng'oyingiza nuuni mu nuuni, ekinnyindwa ekyo kya nuuni eri ey'okubiri, si nuuni eno eya sukunu. Nkaddemu. Ekinnyindwa kyolekawo senga oba oyingiza nuuni mu nuuni. Tufune ekyokulabirako ekijjayo kyenjogerako. Mu kigambo ekyokulabirako innaqulu, inna oyingiza nuuni mu nuuni. Eyo idghamu kamil. Lwaki eyitibwa kamil? Oba oba toleeseewo buufu oba kitendo kyonna kyene ennyukuta gy'obulizaamu, gyene ennyukuta eya nuuni eya sukunu, oba toleeseewo kitendo kyayo oba kintu kyonna. Kati oli ayinza okugamba ishinga ate nze mpulira ekinnyindwa. Tugamba ekinnyindwa ekyo ekiriwo kya nuuni eri ey'okubiri, kuba nuuni tukimanyi bulungi. Nuuni eya shadda etteeka erigifuga eteekeddwa okubeeramu ekinnyindwa. So ekinnyindwa ekyo kya nuuni eri ey'okubiri wabula si nuuni eno ekola ki? Gye tuyingizaamu. Tukategedde bulungi. So ebeera idghamu kamil. Tuga innaqulu yawma idhin na'ima, idhinna idghamu kamil. Ekinnyindwa kya nuuni eri eya shadda si nuuni eno gye tuyingizaamu eya sukunu. Tukategedde bulungi. Era kyekimu ne mu tugambe ekigambo naruma ne ra'u, merra awo tewalina kinnyindwa, idghamu kamili bulungi nnyo. Ne miimu, ekinnyindwa ekibeera kyekimu ne miimu. Senga mba nyingiza nuuni sakina ne tanwini mu miimu, era wabeerawo idghamu kamil. Oba ntegereka. Tugambe idghamu kamil ye idghamu etalekaawo obuufu bwa nuuni sakina oba kitendo. Oba ntegereka. N'ogamba mimmali, mimma, mutuufu engamba mimma, oli tasobola kutegeera nti wabaddewo nuuni. Mimma. Ekinnyindwa ekyo ekibeerawo mimma kya miimu eno eya shadda wabula si yenya ki? Si eya nuuni. Oba ntegereka bulungi? Tayib. Allah. Sheikh agamba kyekimu ne murra oba murra min rabbi, awo kitegereka bulungi kuba tewabeerawo kinnyindwa. Ate n'otubeerawo n'omuteeko ogwokubiri gwe bayita al idghamu naqis, idghamu ey'ekitundu. Yeriwa idghamu ey'ekitundu. Wa fihi yasqutu al mudghamu fi al mudghami fihim dhatan la sifa. Idghamu ey'ekitundu yeeyo mwe tubeera nga tuyingiza ennyukuta ya nuuni sakina tanwini
mu nnyukuta eri eba eyingirizibwamu either waawu oba yaawu ne tubeera nga tugiyingizaamu naye ne wasigalawo ekitendo kya nuuni gye tuyingizaamu kaddemu gye bayita idghaamu naaqis kwe kubuliza okulekawo ekitendo kya nuuni kulekawo ekitendo kya nuuni era ekitendo ekyo kyekyekinyindwa oba ntegereka kwegamba obuliza naye okubuliza okwo kwobuliza ne kulekawo ekitendo kyekinyindwa ekya nuuni kiri mu nnyukuta bbiri waawu ne yaawu waawu ne yaawu oba ntegereka n'ogamba ekyokulabirako miwa miwa kati ekinyindwa kino kyoleeta miu si kya waawu kya nuuni eno kyekiyisa idghaamu naaqis ekinyindwa ekyo kyoleeta nti miwa oba khayraya kya nuuni kitegeeza nti nuuni esigazzaawoko ekitendo kyayo nebeera nga eyo idghaamu naaqisun kategedde bulungi tayib okay then idghaamu eyo naaqisu sheikh teyakwogera ne ifaada kalungi okubeera nga tukategeera osanga kayinza okubeera nga tekikuwaawaaza nnyo matu mu nsoma ya imamu khalaf an hamza riwaya ya khalaf gye yajja ku imamu hamza etali hafs yewa mu tariqi shatibiya tayib waba ayingiza bw'akola idghaamu mu ya nuuni ng'agiyingiza mu waawu oba yaawu akola idghaamu kaamil takola naaqis talekaawo kinyindwa so wamubuuliranga omuntu ng'asomye ensoma eyo nga taleseewo kinyindwa ng'akolese idghaamu ayingiza nuuni mu waawu oba mu yaawu naye nga taleseewo kinyindwa mumanyanga nti alabika asoma nsoma ya imamu khalafu teba nsobi era togendako n'omubamirako tomugaa ki kyosomye sheekhe yatugamba bwatyo iteekeddwa okuteekawo ekinyindwa asoma ndala olina kutuula butuuzi oyige oba tegereka wabula wabanga tali mu nsoma yerya khalafu eba nsobi oba tegereka kuba mu nsoma ya khalafu tugamba khayran yara faman ya'mal miwa idgham kamil طيب kati era alinza okwebuuza sheyi lwaki wano ku waawu ne ya nkola idgham naaqis ate eri ku nnyukuta ziri esigadde nenkola idgham kamil olw'ensonga nti obufulumiro bwa nuuni ne waawu oba yaawu buliko walako ku bufulumiro ku nnyukuta ziri esigadde ennyukuta ya nuuni eya sukuunu eri kumpi nnyo n'ennyukuta ya laamu oba raawu oba nuuni oba miimu wabula ate waawu eri walako ko katini ne nuuni era ne yaawu eri walako ko katini mu bufulumiro ne nuuni thats why tulekawo ko ekitendo kya nuuni tetugiyingiza yonna ensonga nti yes bweri kumpi naye ka distance kawerako ko oba ntegereka tayib nga tumaliriza alamatul idgham fi dabt al mushaf obonero obutulaga idgham mu kuwandikibwa kwa Qur'ani y'ekitiibwa alamatul idgham li nuuni sakina fi ahrufin nawmul akabonero akatulaga idgham eya kamil eyawamu mu Qur'ani y'ekitiibwa kabonero ki adamu wada'i sukuni ala nuuni ma'a tashdid al harfi thani okubeera nga nuuni eno gye tubulizaamu nuuni eya sukunu tewandiikibwako kabonero ka sukunu ate era ennyukuta gye tubulizaamu ennyukuta gye tubulizaamu ye ate ne bagiteekako akabonero ka shadda tugambye kabonero kyakakolaga idgham kamil kwe kusiŋŋaana nga ennyukuta ya nuuni saakina gye tubulizaamu teriiko mpeerezi teriiko sukunu kabonero ka sukunu ate era ennyukuta gye tubulizaamu ye ate nebeera n'akabonero ka shadda omanya nti awaliwo idgham naaqis innaqulu min rizqi min maali min ladunhu ate
akabonero akatulaga nti waliwo idgham kamil nga akabonero ako ka tanwini ku mbeera ya tanwini kwe kubeera nga bawandiika empeerezi bbiri nga kwe kubeera nga bawandiika empeerezi ebbiri naye ng'emu eri mu maaso wa ginne waayo, dhamma bbiri, dhamma emu eri mu maaso endala neegoberera. Mumanya nti waliwo idgham ki? Idgham kamili. Oba ntegereka nga yawma idhin na'ima. Bw'otunulira yawma idhin tanwini eziri awo ojja kulaba nga bawandiika kasira esooka ne bawandiika ne kasira ey'okubiri mu maaso. Oba ntegereka omanya nti ate ennyukuta eri ey'omu maaso ya shadda gye eyingirizibwamu ya shadda bateekako akabonero ka shadda. Ne la raufur rahim qawlun ma'ruf ojja kiretegereza okirabe biidhnillah. Tayib, ate akabonero wa alamatu lidgham naqis, akabonero akatulaga nti waliwo idgham ey'ekitundu eri nuuni sakina mu nnyukuta waawu ne yaawu. Akabonero akatulaga kwe kubeera nga adamu wagawo sukuna ala nuuni, kwe kubeera nga nuuni tebagiteekako sukun. Nuuni eno gye tuyingizaamu eyingizibwamu eri ennyukuta gye tubuliza, oba nuuni eno gye tubuliza tebagiteekako ki? Tebagiteekako kabonero ka sukun. Ate eri ennyukuta ebulizibwamu eitha waawo oba yaawu nebeera nga nayo tebagitaddeeko kabonero ka shadda, awo manyeyo idghamu ki? Idghamu naqis. Ojja kiraba mu Qur'an ekitibwa min waliyi khayran yara min wa wala in yaqulu iya. Ojja nuuni teriiko kabonero ka sukun ate nga n'enyaa'u eri mu maaso gye tubulirizzaamu nayo nga teriiko ki? Kabonero ka shadda. Oba ntegereka. Tayib, ate akabonero akakulaga nti waliwo idghamu naqisu ku mbeera ya tanwini kwe kuwanika era empeerezi bbiri nga zejja zeddiŋŋana. Ekyo kyo tekifaanagana, tekyawukana nnyo naku idghamu kwegamba kabonero akalaga idghamu naqisu ya tanwini ne idghamu kamili ya tanwini. Akabonero ako mu Qur'ani tekawukana nnyo. Era ojja laba nga tanwini bawandiisa empeerezi bbiri nga zejja zeegoberera, fatiha bbiri nga zejja zeegoberera, kasira bbiri nga zejja zeegoberera, oba dhamma bbiri nga zejja zeegoberera nga mu bigambo sinatun wala nawm khayran yara. Tayib, ne tubeera nga omusomo gwa idghamu gwonna buli kyoyinza okulowoozaako ku idghamu tukifundirizaawo biidhnillahi tabaraka wa taala. Saba ekitibwa Allah atwongere okumanya n'okutegeera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.